Mu nteekateeka ya gavumenti ey'okubunisa ebyenjigiriza ebya waggulu mu kitundu kya ggwanga, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatongozza okuzimba ssettendekero mu bitundu by'e Bunyoro mu Town Council y'e Buhimba mu disitulikiti y'e Kikuube. Ssettendekero ono waakutuula ku yiika 10 ez'ettaka nga lyaweebwayo Omuzirakisa Dr. Henry Wamaani. Kati olwaleero we tutuukidde mu kitundu kino ng'enteekateeka z'okuzimba zigenda mu maaso kyokka ng'ebintu bingi bikyuse. Okusinziira ku ssentebe wa Town Council eno Musa Mugisa, eka y'ettaka yakubisiddwamu emirundi 3 okuva ku bukadde 10 okudda ku bukadde 3 ng'ate basuubira okwongera okulinnya. As of now I can acknowledge nti eitaka lyo likutemba every day akubaho increment hareti ebaguliraho amataka. Ono agamba nti ne bannannyini nnyumba nazo baazongezza. Rent eza business emitwalo 2.25 per month. Wabula ono asabye abatuuze obutakemebwa bannakigwanyizi ne batunda ettaka lyabwe olw'omululu gwa ssente. If we go by this culture of giving away the land just because of this slight increment, sometime we may likely to find ourselves natives of this place when we are no longer here. Hakim Barongo ono nga ssentebe LC2 ow'e Buhimba Eastward asabye gavumenti okubazimbira enguudo mu kitundu kyongere okukulaakulana. Nize na chairman LC3 nikutwe abantu abalihereire na university mbale enguudo zigenda kuraba enguudo niko abantu begesebwe. Yo omuwandiisi wa Buhimba Town Council akubiriza abatuuze okwenyigira mu kulima ennyo kuba kijja kubayamba okuganyulwa ennyo mu ssettendekero n'agenda okuzimbibwa olw'akatale k'ebintu akagenda okuba akanene. Twine ettaka kukira kulitunda leka tuyime mu byokwe bitugambira ebyo tusobole kubitunda tusomesa abaana baitu kwijja university. Era abakulembeze basinzidde wano ne bakubiriza abatuuze okuddaabiriza bizinensi zaabwe zittukane n'omutindo nga bukyali basobole okufuna mu nkulaakulana eno. I advise my business community to improve on within their service environments. Given an example, those who are selling fresh foods, you buy refrigerators. Babasuubuzi b'omu kitundu kino ssettendekero ono bamwesunga nga mbaga. I'm happy that we are going to benefit from the university, that we as the market vendors, we are going to be selling our goods. Ekitundu kya Bunyoro kirudde nga kiyayanira ssettendekero wa gavumenti okusobola okubbulula ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe nga bwe kiri mu bitundu ebirala nga guno bagulabanga mukisa munene nabo okulowoozebwako omulundi guno.